tulina ekitabo aba Uganda Printing and Publishing Corporation kye baakubye ekikwata ku byafaayo bya Afrigo. Tulina omukisa Ssaabasajja Kabaka yasiima okujja okutongoza ekitabo ekyo, naye wether etwonoonedde omukisa gw'okulaba ku Ssaabasajja ekiro kya leero, wabula atumye omulangira Wasajja, era kaakati nja kusaba aba Uganda Printing and Publishing Corporation, nja kusaba Mwami Ali owa Talent Africa baleete akiikiridde Ssaabasajja Kabaka ku mukolo guno ogw'ekitiibwa, ajje atongoze ekitabo ekyo. Ate nno nze nandibawadde ga bwereere, togenda nga tofunye ku kitabo ekyo. Bajja tubuulira engeri gye tuyinza okukifunamu, n'olwekyo tubeere nga tumanya ebikwata ku Afrigo naye n'ebikwata ku music industry mu Uganda, ate n'ebitukwatako nga ffe abawagidde Afrigo ebbanga lyonna. Kale tubeebaza nnyo, mutukoze bulungi, mutukoledde ddala nnyo. Kaakati nja kusaba Afrigo Band etupireyo akayimba akatambuza omulangira ng'ajja, nammwe amatu galeme bbawaawaala. Nsaba omulangira tukwebaza okuba nti wakkiriza nojja okubeera naffe. Afrigo buli muntu yenna Munnayuganda teriyo gwetakwatako naddala ayagala okusanyuka. Tukulaba ng'oli wano ssebo, tulabira ddala nga Namulondo ekkiriza abantu bo basanyuke beeyagale nga bamaze okukola. Afrigo kyebadde tukolera okumala emyaka 5. Ssebo omulangira, for the fun you have given us for the last 50 years. We thank you for the promotion of our language and culture throughout generations within Uganda and across Uganda. We appreciate you so much. We thank our brother Ali, call him Ali Times, for being able to promote Uganda talent within Uganda and beyond. I'm sorry, our friend here, Kofi, is not here, but Kofi is a good lover and a friend of Uganda Kingdom. Thank you for bringing these two close icons of Africa together. Ladies and gentlemen, Sirina Nyogi Gambo, yes, we use up singers cow. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Afrigo. Happy birthday to you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you.